Gundi ya sekuya. Waliwo bye babawaddeko ebitaawo eddeyo bye tuba tukomplete. Muzaisoni afiiriddemu bannange ng'ate kino kibi nnyo bannange ekitalo nnyo bannange ebitalo kifukweweddewo ani Joffrey bannange raba ennyumba yo bannayima antiketi nga bannange tebe ya Madame Catrice bannange nga kitalo mbw alayika ate Muzaisoni si yafudde Joffrey alayika yafudde raba banna abakyala gonja bannange bannange kino nze sikirabangako ekibuyaga mulaba omuti gwesikudde obwedda nkyali eri kuba afudde asinabatuukako ku mudaala gwange naye ekiriyo Mukama yamanyi ntuuseewo naye abasinga bafudde bani abafudde eyo mukifuufu eyo omuti gwaffe omunene sooka olabe emaali kaakadaalako sigazza poteya emaali yonna bino byensigazaawo naye amayumba g'abantu gonna ekalangala go gaweddewo kansooke ngende kadaala kange simanyi kiriyo naye kamala otuukayo biba byekoze kalangala abantu bakubye bafiiridde mu nnyumba kiri ekalangala kyekyo abantu bafudde enkuba yeebadde y'amaanyi buli wamu wonna ebintu bibambuse tubadde tukaaba omusana naye mulabe enkuba kyetukoze kalangala tetusigazza kantu Sekali aketoloola Wabadde tukwaba musana naye ma kukuddeko olidde bapozingira wampozi nga ntandise okuddamu ku maanyi ng'akayumba bali mu kazimba nfunako okutwanywamu kututa naye ng'emmere yo apetite yo yafudde bannaye akayumba ko kagudde naye kola mikwano osirike mikwano gyali gisituliddeko emiti kino kyona kisituliddeko nsiimye bannaye mwebale kunyamba bamikwano abambeereddewo mwebale suwabi kati wano wetutuuse naddala maama wange modo mwebale mwena mikwano gyange mwena abansomeddeko emiti mwebale
Thank you.